abantu abamu mbawuliza nyi banabyafuzi nga balina agagambo gambago ti oyo Kyagulanyi gwe mulwanirira agenda kugira yali bulungi mulabe bwasula nonsense. Museveni okujja okunonona eggwanga lino yali asula mu nsiko teyalina mu famire z'abantu abaali abagagga. Ba Professor Gilbert Bukenya baali balekikyala mu Nairobi University nga gye basomesa basajja bamasuuti naye bajja wano ne bageyambula ne begatta ku ki ne begatta ku mugendo. So kakati revolution yonna ebintu bisatu era nabigamba mu Honorable Mpuuga ebintu bisatu mu revolution kasita mu bireeta revolution nge bakoze eki nge balimye one bibaddire mu Katonda mu revolution temba muntu wa kitiibwa kasa muntu ono mugati oyo wa kitiibwa takola ki tagambwako oyo temumugamba koyo revolution nge koze eki revolution eberanga musiraamu nga ali ku lusenya lw'omukyere oli wa kitiibwa minister oli wa kikasoosa nga bakutaddeko tuula daira mwena mukole ki eyo revolution. Wachitegera. Second, revolution kasita mwagala ogabana amangu. Wachitegede. Mwagala kufuna kibuga kya Kampala siwe kiri mukuba mundu. Ne muwambake e Masaka. Mwena ne muddawe mitweja mwengala binezita Masaka eno petrol station yange. Kakati gwe ogena kutwala wano. Kakati gwe ogena kutwala wali. Kampala akyali wali. Eyo revolution ngekoze eki. Kati kyesimu bano. Braka mero gye bagala okubateekamu. Tikakati yoyo gundi ya maladda. Ye MP. Asura bulungi kali gwe futu sojo ofunirawa obadde oyagala bonna abakaba parliament n'abakiiko nabonna bateeke ku combat eza ready bonna babirenga ku street. Ekyokubiri ekyokusatu revolution ebeerako ne kamanda abaduumira gwe baduumira kasobola n'okutunula mu lusenya lwa mukama wo yalidde atya ng'alidde ebifi bingi senga tatuwadde bijanjalo revolution giveemu kaisagala tudire bana aba NUP na dala ku soja bavuboka batokanuka nkimalizeyo tubasiriwaze nti mutandike n'okulingizako mu lusenya lwa Kyagulanyi yali abulungi mwe muli amutya nonsense. Museveni yali akye kimu n'amagye ga UPDF ngote gali abijanjalo aba police bali abijanjalo Museveni ali abijanjalo oba minister emotoka nabbanja mwatambulira osiwe wawane jini mwatambulira kakati ibi bintu bya kijega abaana mubaleke tubalungamye buki bulungamya buliro mugezi tamalayo omwami yayogedde byonna ndowooza ebibadde bisaanibwa okwogera ti abantu balina mentality eyo gye mulwanirira era bikoze bitya abange wano talina ge bafoosinga genda oli mumalirivu twenunule. Sigenda ku kirwako ekyo kansooke nkutwaleke ow'omukyala Olivia Katende ono yakubwa emizibu era nga munange twamulabyeko nnako lweggulo ng'embeera ye sennongi kankutwaleyoko olabe alina obubaka bw'atulekedde. Abasajja tebaswala bakukuba ate ne bamala ne bakusiba. Gati bagala olabina gyolaga sajja bomba manga tuwado surviving ocha banange mukomera kubanga bado swami dwali nimetoka ni watu kasuka mukomera wani machakolo kuna koti watu basi hapo kuoda tukira mchezo mbele sikibe naye babate bakuwa pemikira na kumira sorry naye banange kyalideko ku mulwanyi waffe ono oyo mu baana abawala abavuddeyo okulwanirira ensi yaabwe era nze n'omwanya wendaba omuntu yenna nga gwoyoyo ng'ogamba oli geto yuti oli mafiya nga tomanyi ensonga zakukyusa bwanga oyo n'omwana muwala ebifaananyi mwabiraba nga miteekayo nga bamukubye jeke ziri eri jeke zaalibadde zikwatibwa abasajja basobola n'okubakuba so tuveyo tulandire ensi yaffe gyetwogeraho Katonda bamutadde mu ddongo bamukubye bamaze omunege n'ebwongo bamutadde mu kkomera tebasitwadde bamututte mu kooti n'abalamuzi bamusindika mu kkomera nga balaba so naye ebisulo ebuggwa ebyo byetwogerako era manyi bannayuganda babiraba batandise okunyiiga gavumenti ya Mwami Museveni tugenda gijjako kuba abantu batandise okwekyala kyakabiri
bambi tumusabire asobole okuba nga atereera bulungi era akomewo munnange oyo omulwanyi munnaffe ajje alwana olutalo tusobole okuba nga tuwangula munnange yes olunaku olwaleero tulaba nti omuyimbi King Saha naye nga amanya g'amatuufu ye Mansolo Semanda agambye nti bannange banakawempe kirungi muze mu bungi okuba nga munoonya akalulu ka Nalukoola nti naye n'olunaku olw'okulonda turning up in big numbers. Ate temukoma just turning up in big numbers kulonda mulinde n'akalulu kaffe. Mbasibirira entanda. Mulina n'okubunda kiwayemu. Amanya gange bampita King Saha. Osobola okumpita President Nzimani. Nze kukikwata ku Kyagulanyi awo mbaayo. Ababaka bamu bamanyi okwebuzaabuzamu naye ku Kyagulanyi awo ffe twasimba ogwaki yamani abaana b'ekawempe twafunye chance nga tufuna Nalukoola teri muntu mulala alinga Nalukoola gwe tugenda kufuna mulundi guno mbasaba kimu abaana b'ekawempe ffe twazze dda amagezi gali mu mmotoka omwo tusula mu kawempe tukyusa loogi ku loogi we babuuka woova nodda ewalala we babuuka woova nodda ewa tibalimu nnyo mpaka nga 10 ate temutuleka ku baleti mwe ne mudeeka ffe tubakuumira akalulu abaana b'ekawempe mubeereewo abakyala abasajja mubasibire emmere tusiiba nabaawo ku baleti olw'ensonga ogenda kulina kyokulangirira bye walonze n'otabikuuma ffe ng'abayimbi twesaddaaka ne tuteekawo pulezidenti yagende ffe abamutukira tusigala muziki era n'olw'ensonga eyo tubasaba ekintu kimu baliwo bagenda okulonda otyo kati mwenna kibagagatako n'abali ku mirimu eyo mubagambe 13 tuva ku kyalo tugenda kulonda tugenda kuuma akalulu tugenda kujaguza tugenda kulya embuzi tugenda kulya ente naye nga tukoze eki nga tulangudde so bakyali b'ekawempe mbasaba ekintu kimu kubeeramu kamera zonna ziri ku mmwe nze mbudde nakaluka nga baŋŋamba kimu ndabire ab'ekawempe bakyali b'ekawempe kamera zonna zibatunuulidde temwerabisa ffe tugenda kubeeramu nga ffe bakuuma buki nabawa confidence so bwe tuli wiiki ejja tulina mmwe tubabawo bakangakanga amasimu gaffe kwegali naffe fenyini mu kitundu mwe tuli tulinde bulinzi lunaku olwo tukole ki ebyo bye bigambo byange nange kamasiibulire wano sijja kwongerako bingi obudde bwatamu munnange naye olukuta Kazindaalo nayogera ku basajja bano Kazimba Mugalu Kazimba Mugalu jukira edda twayinanga abaami abaali Njasabiggu abayogeranga nga omugenzi Sheikh Muzata bambi aba abantu bayogeranga nnyo nga bakondeminga ku bintu twayina mukulu Sipirian Lwanga Kizito naye yatuva ku maaso abo be basajja abayogeranga naye kati twajjirwa olunaku lwaleero giweze emyaka 39 bangi kummwe temwali bazaale nange mwenna abasinga wano obungi basinga obukulu naye nange yansanga nyina emyaka 4 bwe yajja wano yalimbalimba bakadde baffe nga buli ageziwala wanyiga bakadde baffe mubalabye bonna bagenze babatta amaloboozi gonna ge twalina bagenze bagajjawo mu abasiraamu baano mukimanyi Sheikh Muzata yafa yekka oba battamutte mumanyi Sheikh Anas Kalisa yafa yekka oba battamutte mu abakatuliki bannange mumanyi Archbishop waffe Kizito Lwanga yafa yekka oba battamutte abamu babatta mu kyama babatisa butwa abalala ne babatuga butuzi abalala babatta lwatu nga Sheikh Kirevu nga baliko n'empingo abalala babatta nga bakaweesa nga bakirumira era bwatyo bambi n'amala nayogera ne ku basajja batuva ku maaso nga bakirumira bakaweesa kirumira bambi musajja akola omulimu gw'amaanyi naye yayogeranga ekigambo nti w'osirika era bakutta ne woyogera era bakutta nti wakiri oyogere bakutte ng'oyogedde abaana baffe naye naabo banaabaliza bajja kudda kuggwe singa olina obwongo wandirabidde ku kirumira singa olina obwongo wandirabidde kaweesa naye bawulira babakozesa okutulugunya abantu nga tebalina musango kati bagenda ne mu ggeto ne balaba banakuba naffe ne balaba omwana talina kyeyalidde ne bamuyita ne bamugamba boyi waliwo kadiiro
twagala tugende otukubire banno nakyo nekijja nekikuba banne waakyo bwe batyo batukoseza ebbanga lyonna naye bamala ne batutta mwabe emyaka gyange katomusege mwali mumanyi nga mwana bokisa mulungi bamutirawo Kawempe nga bigenda mu maaso abono be bantu baffe babakonyeeko abamu tubajjukirako ebirungi bye baakola mu nsi muno ey'eggwanga Luganda era nga tweyongerayo munnange waliwo omulwanyi munnaffe alina obubaka bw'ayisaawo naye nga butukwatako bugamba butya bibi njagala mbabuuzeeko n'ekiramuso ekirungi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu baganda bange mwebale kusiiba mwebale kubeera nga mwagala nnyo Katonda nkulamusizaako pulezidenti wange njagala vidiyo eno mugishe yaringire byabakama vidiyo eno njikoze nga egenda basically eri byabakama n'ekitongole kye eky'ebyokulonda omumpembe byabakama fe mwana wattu mu National Unity Platform oba mu People Power tetu expectinga kuba nti ogenda kera ku makya olangirire nti Kyagulanyi Robert Ssentamu awangudde Museveni. We don't expect that. I repeat, byabakama, we don't expect that one of the good days you are going to come out and say that Kyagulanyi Robert Ssentamu has won Museveni. We don't expect that. Naye byabakama njagala okutegeeza baakuyingiza mu kintu ekigenda okubeera nga kikutawaanya for the rest of your life. Byabakama jjukira mu kalulu ka 2021 wavaayo n'osoma results ez'ekisiru. Byabakama until now waliwo abaana baffe be batta be tutamanyi, waliwo abaana baffe be baalumya ebisago, waliwo abaana baffe baganda baffe bannyinaffe abali mu makomera, waliwo abaana abato abaafuuka baamulekwa. Naye gwe you think life is normal. Byabakama, I want you to note this, and all of you abantu abakola mu Electoral Commission, I want you to understand nti mukeera ku makya kati take an example nga Kawempe, but imagine a mere by-election. A mere by-election. Byabakama, you know how many people abali mu Kawempe. Naye you have infiltrated the electoral register. Muyingiridde electoral register, mungeddemu abantu abataliyo. Byabakama oyagala okuttisa abaana b'abantu. Bino byonna byolaba jjati ekola. Bino byonna simply because okeera ku makya n'ogamba nti akalulu kagenda kubeera free and fair. Museveni akeera ku makya n'akutaskinga mbu otulimberimbe mbu akalulu kagenda kubeera free and fair. Ng'ate akalulu tegagenda kubeera free and fair. Abantu baffe be baakubye, bannyinaffe be baayokezza. And on top of that, okutte information infiltrating the electoral register. Otaddemu abantu abataliyo. So byabakama, this is your message. After this election, ogenda kulaba, we are going to profile you byabakama. Namwe abakola mu Electoral Commission. Tugenda kuba profiling. I am told nti Museveni this time agenda kubanga akozesa abantu bagenda kubeera nga bambadde bataddeko bi fake names mbwati twayogedde mbu fake mbutu twagala manya. Batadde fake names besibye obukookolo. Naye we are ready for everything Museveni kyoleta mu Kawempe North. Twategedde register mwagikyusizza. Hamukitegera. So, we are ready for everything. Bafutu soja in a message egenda gye muli. Ne president. Nina gundi gye mbaddeko.
abantu abasinga Mr. President tebamanyi lwaki twagala akalulu akali non-violent. Lwaki abantu ba Nupu, abantu ba People Power tuli non-violent. We are non-violent once you don't apply violence on us. Nchidamu. Tuli ba non-violent tetukola fujjo lyonna. Tetukola fujjo bw'ota tukola ko fujjo. Gwe muna Uganda aliyeyo, gwe futu soja aliyeyo. Omuntu yenna yena akukola ko fujjo, constitution ekugamba we defending. Kubanga omuntu yenna yena gwe babe deploying alina okutulaga nti yenze kojjo mugezi bwati ne bwati mva in this and this. Ne bwajja from nowhere we defending. This time Byabakama, this time Museveni, this time Simanya Hassan Umbwire, this time Muhozi, abana bagenda kwe defendinga. Ero wekitiba president, bwolabanga tuvudde mu mbeera simply because okubiriza abantu bagana okwe defendinga ne batujjako gundi zaffe gundi constitution zetuwa batujjako eddembe lyaffe. Owekitiibwa president tebasobola kujja abasajja from nowhere nga tebalina bye bambadde ne bakugajambula. Nedda bafutu soja bateekawo embeera. So baganda bange mumanye nti this time tugenda kukyukamu. Mutulumbe at your own risk. Bye bitambula munnange ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Kankutwaleko mu entertainment katini nnyo. Yes, omuyimbi amanyiddwa nga Shiba Kalungi olunaku lwaleero munnange yatonyedda mwaneno mu ggwanga Uganda era ndabyeko awo nga dropinze akavidiyo ng'alina baby we bambi nga musanyufu bitya n'agamba nti munnange Canada weebale nnyo otulabiridde nnyo ebbanga ddene naye munnange East West home is the best. Hi. I want to miss you guys so much. Oh my Baby's God, gonna miss you so much. Amir, Amir, but tuyambye because we're so overwhelmed. And I'm Sabine. Next. Your next adventure. Your travel buddy. My travel buddy is asleep. The pressure. Oh my God. But we are here. Next chapter. She. Get seven. And we're taking off any minute. Traveling with a toddler, a baby. Oh my goodness. Well, this is my new normal. This is my new normal, right? My new normal. My beautiful human. My Umweza. Hi, my travel buddy. What does your outfit say? I love Mom. I love you too, Bunny. I love you too, Bunny. Ebyo munnaffe Shiba Kalungi omuyimbi w'eggwanga yagenda okuzaala era nga bw'atyo akomyewo wanino mu ggwanga n'ekibeebi kye bambi ye muyimbi gwe nsobola okugamba nti takwese mwana we feesi yamukubawo bw'ati n'atandikirawo kubanga munnange obufaananyi abuta obutambi abuta ye tabadde ku bino nti mwana wange njagala asimanyi mulaga abantu ng'ali akuza amazaalibwa ge nedda obuwaasazeewo akulire wano ku intaneti mumulabe abaagala omulaba ate temugwirana akulaba nti ate nga bino baba celebrity buli wamawulire ayagala yabasooka okufulumya ye yagamba nti omwana wange ate kikyenkweka wange kamuteekewo abantu bonna bamulabe nga watali ki munnange webale kubanga wekomedde ku mukutu era webale kubanga oli ku NCK TV
Munange woba oliyo nga tona subscribinga kekade subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde buterevu amawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako wona woli wona wosinzidde sigala naffe tovaawo.